atwembako tuli ku Nyondo Media amanya yenze Nyondo Rozet. Nkwebaza gwe wena ya subscribing ku YouTube channel eno, liking ate na sharing waka wafe oli w'amaanyi nnyo. Olunaku olwaleero nsazeewo ate nenzijjako waneno ku offices za Speed Express Tours and Travel. Olw'ensonga nti mbadde ne cases nyingi, abaana bajja mu inbox yange, Rozet nakola visa ne visa yange sagifuna mu budde, Rozet na applyinga visa yange mu company emu ate nengenda mu overstay abankumpanya engeri ngezo. So abana Uganda bannaffe abawangira waneno mu UAE olunaku olwaleero nkusaba osooke osharinge video eno etuwe ku muntu omulala tutambulire wamu ate nga kamera sigirimu bwomu ate nzize n'omukulagino okubanga ate yeyanjula amannya ge n'ekifo kyakwata wanene mu Speed Express Tours and Travel tubeere nga tutandikirawo. Tatusanyusa okulaba nange okusanganya gyebaleko ssebo ndi wano mpolampola. Speed Express ng'ebanyiriza buli muntu gw'osanga wanalabika bulungi erinnya era nga bw'oliwulira teri kintu kitambulira ku speed kibanga tokitaddemu ku mbeera yakubeera bulungi ate mu byonna twebaza Katonda kuba teri kibeerawo mu nsi nga Katonda bw'oba takitaddemu mukono tekisobola kubeera nga bwe kiri. So ino emirimu gyaffe byonna bye tukola twekwasa Katonda kyekisooka kubanga mu ye tusobolera okufuna bino byonna byonna era nga bw'oyogedde kampuni nnyingi naye lwaki ffe okiraba. So tukwaniriza ku Speed Express era mu feeling at home duredde okwanukula ebibuuzo by'abantu abo. Amanya n'eddoboozi nze Brian Tours manager wa Speed Express. Okubriefingamu akatono, Speed Express erina headquarters ziri Abu Dhabi, tulina Dubai, tulina Kampala, tulina Kigali Rwanda n'endala zikyajja mu Africa ne mu nsi endala. So eno Speed Express mu bufunze. Okay, omulabi ali ku Nyondo Media ayinza okuba nga awulira Speed Express Tours and Travel nenga tamanyi kigambo tours tekitegeeza oba ne travels. Naye tusooke tukwate ku kigambo tours kitegeeza ki era biki ebiri mu tours. Mu bufunze ekigambo tours mu lulimi oluzungu you would say nti omuntu okutambula mu bifo eby'enjawulo okwesanyusaamu okubaako kyayiga for pleasure, you know, n'okukyusa obulamu nti tubeera ne tubeera mu mbeera y'obulamu bw'ensi. Bw'oba olina akasente ebintu ebimu kale si bya ssente kuba osobola okukkira n'ogamba nti ngenze ku beach okunako kubanga kulambula okitegeera. Obulambuzi it is something very wide. So in brief ekigambo tours kutambula mu bifo eby'enjawulo okulaba nga weesanyusa n'okukyusa ku mbeera y'obudde n'okubaako by'okyusa mu bwongo because tours kintu ekitereeza psychological thinking yo kitereezaamuko ku mbeera y'obwongo ate liringanga ddagala. Kyova olaba nti abantu bateekamu ssente oli n'agamba nkutte miliyoni bwe ziti ngenze mu nsi bweti nkutte ssente bwe ziti ngenze wano. Yes, oyinza okukiraba ng'ekyokwonoona oba ki naye mubaamu okuyiga koza omuntu bw'ogamba nti nkutte ekkubo nvudde e Uganda nze Dubai nze Lambula ogenda laba ebintu byanjawulo bingi byogenda ate nawe okusanga by'onaakoppa otwalewa eka. Era abantu bangi yabagamba nti nze kino kyenkola oba nakikoppa eno kino kyenkola oba kizimbe kye nazimba oba ebintu bingi nakiraba eyo gye nagenda. So kyobola nga n'Abaganda bagamba nti okutambula kulaba okudda kunyumya. So tubayita mwenna abali eyo tubeesinga eno Bulaya naye ate tusobola obbakolako yonna yonna gye muba musinzidde ne tutambuza abantu kuba ffe tutambuza abantu within UAE, outside UAE. Tulina ba residents abali wano temubalambuza mu UAE mukka nedda nnyabo wabula ne mu nsi endala obulambuzi bwa nsi yonna kuba n'ebiseera ebijja mu maaso tugenda tandika okulambulako mu bwengula. So ffe tewali tiketi gye tutasobola kufunira kugenda. Yes, oli mu UAE oyagala genda mu nsi za Bulaaya ojja genda kubanga ate abantu abali mu UAE balina privilege nti ensi ezimu yo visa free nti ojja keera enkyogambe nti njagala packaging endameni yattakiwa just ojja kwetaaga abamu visa upon arrival. Naffe nga bannayuganda tulina ensi 66 z'osobola okugendamu nga tofunye visa
ogifuna upon arrival okugeza ensi nga zi Philippines ensi za Caribbean zi Jamaica ensi ziwera so just wetagamu kasente ngofuna ticket yo Speed Express nga tukusuulayo nete kiri too expensive anti kati olaba in life okumanya abazungu balina ekintu kyebatera okugamba nti okumanya tolowooza ku ssente ng'onoonya okumanya bw'oba oyagala okwesanyusa totunuulira nnyo kikyo saamu naye ng'ate era ssente nsaamusaamu nti omuntu okukwata katugeze eddiramu nga$2,250 kwe kuli ticket kwe kuli hotel kwe kuli ebyentambula n'ebyobulambuzi n'ogamba nti kangende nfune ennaku zange 3 mu nsi nga Turkey kangende mmaleyo ennaku 3 at least nga Armenia, Georgia, okitegeera Azerbaijan. I think kintu kirungi nnyo eri obulamu nti era gye kigenda okuggweera obaako byoyize okyusizaako ku mbeera n'okutambula kubanga zino passport twazifuna abantu bazifuna kutambula so si kubeera nga zikandalirira mu kifo kimu katours ate nina wano ekigambo kyempulira is it safari byawukanira wa bintu ebibiri safaris ebintu ebyo usually kihappeninga nnyo katugambe mu nsi za sub-Sahara oba mu Africa nti safari nti kyo kyencapsulatinga nnyo mu bintu by'ebintu ng'ebyo ebisolosolo kugenda muzi camps ng'ezo like it's a group of activities nyingi okitegeera nti desert safari tuyita desert safari nti wabeerayo ebintu bingi ebikolebwayo activities nyingi ezikolebwa nti main activity ebeeremu naye nga eina it's like a combo pack okitegeera ebeeramu ebintu ntu ebiralalala okay so wagiramuko engeri y'enjawulo kw'ebyo ebintu ebibiri so nsi ki ze musinga okutambuzamu abantu wano mu UAE okay kati as of now no wait abantu mbojja mu UAE waliwo abava mu UAE ne tubasindika mu Africa waliwo abava mu Africa ne bajja mu UAE waliwo abava mu UAE ne tubasindika mu Europe ne tubasindika mu mu Far East that is ensinga ezo zi Philippines talk about ensinga zi Hong Kong talk about Singapore ensi zeyo mu Far East waliwo tusindika ne mu Caribbean countries okitegeera so kisinzira omuntu kikyayagala people opt to go for honeymoons in countries like enzonga Maldives Mauritius Seychelles n'ensi za Caribbean zi Barbados Jamaica okitegeera kisinzira ng'omuntu gwe kikyoyagala olina experience y'obulamu gy'oyagala okulabako okitegeera nti oyagala kulaba ku bintu abantu bye bakozeekoze naye nga bya bulambuzi would recommend ensinga zi Dubai where you can find like parks ebintu ebyebiseera ebijja mu maaso oba ebintu ebiri amazing ojja bisanga mu nsinga ezo bw'ogamba nti njagala kurelaxingako ku beach mbeerekawo mpulire ku mpewo esitali Uganda esitali Dubai ensinga like ebizinga nga Maldives Mauritius Seychelles Zanzibar n'ebirala eby'omu Caribbean they would be ideal for that Tuina Palawan in the Philippines it's one of the best spots as well kubanga it's very much affordable compared to Maldives so kisinzira omuntu nga gwe kiki oyagala kukyusa mu mbeera mbaddeko wano kino nkilabe ku mulundi guno kiki wali agadde okulaba ffe byonna gwe otugamba bugambi ku speed ne tukikola yes wali Dubai oba wali mu UAE abantu beera mufunye abagenda okubanga bakala okulambulako kyateeka nti babalina okubukinga hotels oba omuntu asologa nti amunambuze naye tekina buzibu nze nyina ew'okusula kati ekituufu kiri nti olaba mu kintu kya tours kino kyali badde kintu kya makulu nnyo ng'ogenda mu nsi obuvunaanyizibwa n'ofuna omuntu gw'obukwasa bwe nomanya nti bajeti yange yeeno kubanga before nga tunabaako kye tukola mba njagala ne mmanya bajeti yo nti nze nnawo akasente bwe kati so akasente ako ne tulaba nti okay kino kijja kukola kino kijja kukola kino nga bw'ogenda n'ogamba nti njagala kukola mbaga ninawo miliyoni zange 2 n'omuntu asobola okukola embaga ku miliyoni 5 so gwotuwa bajeti ffe ne tutemaatema nti kino kijja kgenda wano kino kijja kgenda wano so bwewesanga nti olumu abantu ate bw'ogamba nti ono kamuwa nkolere ticket ono kamuwa nkolere visa ono kamuwa nkolere kino mubaamu okukola ki okusobya n'okwonoona so bw'ogamba nti nkiwadde omuntu omu
n'omufuula travel partner oba travel agent wo agenda kukola buli kimu so nti nno ensobi ezimu ezaalibaddewo omuntu oyo afiiringa nti 100% responsibility eri kunze okwawukanako nti oli yakoze ku kino no yakoze ku kino ogenda okwesanga nga ate kati gwe ate alina obbagatta bonna okiraba so nze naali wadde abantu amagezi nti oyagala kujja kulambula nsi ez'enjawulo oba oyagala kgenda mu nsi zanjawulo n'abantu bayive bannayuganda abali wano ng'oyagala kgenda e Uganda obeeko ngeri abaana babeera wano ne bakola naye ne weesanga nti ogenda kudda e Kampala ebintu bikyuse abantu abamu bamala emyaka 2 abamu bamala mwaka kale whatever time gy'oba omaze wano eno n'oba oyagala kudda waka tulina residences zetusobola okubuukingira ebiringa ebisulo nga si hotels vacation homes osobola okwagala nawe okulambulako ensi okubanga abantu bangi Uganda tugibaddemu naye nga tetumanyi kiki Uganda kyerina so omukisa ne tuguwanya ate abazungu ne bava e Bulaya ne bajjawo balabe ekyenjawulo ekiri muki yes era n'abannayuganda bwe bali abaana n'agamba nti njagala kgenda Uganda naye ku mulundi guno kambeeko ekintu kyenkola ki kyenzuula mu ggwanga eryange ebyo byonna tubikola kuba tulina ne office e Uganda so it's just a simple thing nti ffe tuba tuconnectinga nti kati nkufunye wano nkuweereza e Uganda tiimu ye Uganda nekwasa kyenaalikoze wano owa Uganda kyagenda okukola ate ffe tufuba nnyo okulaba nti tufollowinga up ne baclients baffe okulaba nti embeera ebaddewo oba kino kibaddewo client yazituse ku hoteli yes embeera yasuza atya complaints ffe twaniriza nnyo complaints by the way I would say nti complaints zino ze zitufudde kyetuli nti omuntu bw'omanya kyeyayiseemu oba kyayitamu nawe kikuwa omwaganya okubaako kyokola ki kyokyusaamu oba kyoyongerako so ife tukola nnyo ne complaints oba twagala nnyo comments ezo bakasitoma ze bawa yes so kati nti omuntu ali eyo oyagala kulambula nsi yonna gwe ne bw'oba ng'oli wano oba oli Uganda ng'olina ensi gy'owulira nti gye waali agadde tujja kuyamba kuba tulina links nnene tulina connections nnene tulina companies mu nsi ez'enjawulo mu lulimi olutourism tukiyita aba DMC destination management companies tulina abawera ku buli nsi gye tusindika omuntu tulinayo abantu abasobola okuhandolinga on our behalf so at least olaba nti omukululo gwe tulina gwe gutufudde kye tuli leero yes kati nga gwe akulira ebya tours of course nobeera nga ate okulembera muyinza okuba nti mutambuza abantu mu nsi ez'enjawulo ensi ezo gwe wali ozituuseemuko omanyi kati kino ekintu you first carry out a research exactly we have what we call a pilot study nti bw'oba onaakola ekintu kyonna oba bw'oba kati kankuwa ekyokulabirako tosobola kwagaza muntu mmere nga matooke nga gwe togalyangako okitegeera nti okutunda oba okunnyonnyola omuntu asobola okwesiga kuba people giving you money omuntu agenda kuwa obutitimbe bw'ensimbi naye kyomuguza okimanyi byoyogera obimanyi kikyo kyenkugambye kiri nti njagala nnyo nentegeera oba ffe tutegeera nnyo ba clients nti customers ze njagala honeymoon nze osobola okujja n'oŋŋamba nti njagala honeymoon naye ngenda gikolera katugeze ankuwa ekyokulabirako ng'e Uganda njagala honeymoon ngenda gikolera nga Wakiso ebifo ebiryo kale si byebiri awo ne proposinga negamba nno obadde nnyo mu kibuga obadde nnyo mujja mugendako ng'ekaseese okiraba olabe ku bisolo obereko eyo ng'amaaso g'otunula ne gakoma eri nga tolina kyolaba just olaba bwaguga bwattaka okitegeera so in the end nina okuconnectinga naawe n'oconnectinga like tetuwabulaŋŋana then oŋŋamba okay idea yo ngibayinza oba sigibayinze nompa ekikyo nange nenkwekyo at the end netukola ki netumiitinga wabula si nti nze nkusalirewo oba gwe olumu yesu osobola okujja n'ekintu nga specifically kyoyagala kati nze kwekyo ekyo nga ate kwe nina ozimbira kuba nebanga pulaani okitegeera ennyumba nga tonagizimba osooka n'okola pulaani nomanya nti akubye pulaani si yagenda ogizimba olumu okitegeera ate akubye pulaani ayinza okuba okugamba nti ono engineer asobola okikutuusaako ekyo kyennyini kyokoze ki kyetwakoze so ffe bwe tutya emirimu kyaffe bwe tugitambuza ebifo ebimu ebyo nga bw'ogambye bingi mbituuseeko byensobodde era nga nkyatambula nekintu kyeneebuuza oba kyeneewuunya nti buli client otravelinga naye olusi gy'abagenda ogenda oba okikola otya kati tulina kyetuyita fit groups oba tulina emitendera egy'enjawulo
nti katugeze bwoba nga bwe twakikolanga ekangembe Uganda ogenda tutambuza abaana bamasomero eyo group ebanene bayetaaga okulabirira bwe mba ntambula n'omuntu wabanga client ali omu babiri family abo tubasindika cause tekinetagisa nze genderako mbasindika then netubawa abo benakugambire tuyita ba DMC baba aba colleagues bannaffe companies etupartneringa nazo munsi kati bo ne bakitinga omulimu speed gwe yalikoze mu yensi era twera direct in touch nti leero kino kirina okukolebwa kubajjukiza nabo ne bagamba nti yes kino so mu buli nsenze mutolamu abantu abo muteekera okuba nga menayo abantu abo ffe ku level yaffe ya speed tupartneringa ne companies ez'enjawulo CMC bbiri mu nsi ez'enjawulo so nti bwemba nkedde nenkugamba oba noŋŋamba nti oyagala genda katugeze Paris mu Paris oba mu France tulinayo companies ezigenda okwaniza okuviira ddala ku kisaawe newa ne Dubai ntolooza toyokiraba olumu ku bisaawe tugenda kwaniza okuva ku kisaawe tukutwale ku hotel tukucheckinge in kyoke tuddeyo then tukwe program y'ennaku eziddako kubeera ogenda okugamba nti ositula nga already plan yakoleddwa kituyita itinerary so katwa tugoberera mitendera egyo okitegeera so ezo ensi zetutasobola kugendamu tubeera naabo then bwe zibeera nga zibadde groups waliwo kye tu organizing olumu kati ngaeyo tugende Dubai ojja kwesanga nti tiimu ezimu zijja kutambula n'abantu abo okuva e Uganda zijje nabo ate naffe wano eno tukole ki tubatambuze kubanga nze nkola obwa guide nsobola bukola bulungi ogwo nagwo omulimu gwange okutambula ebifo ebyenjawulo kizibu nnyo okuŋŋamba nti kino ekifo mu Dubai nga sikimanyi yes gwogwo gwe mulimu gwange n'ensi ezimu ezitoloddewo wano eno so kati ekyo ekintu nti tutambula n'abantu naye ate bwe kijja ku kye Dubai olumunzi omuntu ne bwabeera omuntu ate kubaffe wano tuwa guidance nti tukuwa ekisukulumyeko ku ekyo kyewakoze eki kyewalisuubidde nti omuntu omulala yaligambye driver akuvuga akutwale no ife nti ne mu mbeera nti neta tukuvuga ku kkubo tugenda kugamba kino kyekino tulina fleet z'emmotoka zaffe tulinawo zi Ford tulinawo zi Nissan Pathfinder tulinawo zi Bravia eza family n'endala zikyajja wekijja ku family zinga nnene oba groups tulinawo Costers esobola okutambuza abantu ne bu minivan wano ffe we tuyita bu bus oba 14 seater tulina 29 seater teri group esobola tulema tutambuza n'embeera abantu 100 tusobola okubatambuza ne tuba tusawana gye mwagala ebbanga lyonna mugenda mala mu UAE simba wakati awo kati kangeze nga maybe nga somero jandiyagadde okuarrange okuba nga litambula nga batambulidde mu group nakyo mba tukimanaginga tumanaginga abantu okuva ku omu paka ku bantu bonna boyinza olowoozaako ye kasita sasula sente ze byakulya byansula byentambula byonna bibeerako kati nti ffe tulina n'ekintu kye tukola tetubukinga hotel nga tegenda beerako byakulya kuba omuntu westudde okuva mu nsi yo kyonna ky'oba ozza okukola osuubira okubeera nga orelaxi nga kyekiragambye nti gwe wejjako pressure n'ogituwa ffe ne tukola ki etumanaginga yes so tuba twagala nojja okole byolina okukola ogende mukulambula togenda kudda kulowooza ate kati bwenvaayo ngenda lya kino ebyo byonna bibeera sorted ebyentambula bibeera sorted guidance ebeerawo tulina batuwa guides ab'enjawulo abakabiira z'enjawulo bw'oyagala naawe osobola okweronderako we can propose to you nti ono ali bwati ne bwati ne bwati ogamba no njagala ono njagala oli buli mulimu gubeeramu challenges yes challenges ki ze musanze mutuwazi challenges anyway zibadde tusinga osanga before zibadde za covid ono naye kati nga bwolaba ensi ezisinga zigenze zita nti omuntu abeerawo n'agamba guno omwezi oba kano akaseera kenfunyemu akadde naali agadde entambule nti oyagala genda mu nsi ki nti njagala genda Singapore nti Singapore nzigale newesanga nti omuntu vacation ye oba obudde bwe bwe yali badde akozesa okutambula buweddeko nga takoze eki tatambudde olala newesanga nti Dubai oba esibyewo ensi za Africa tezijja so ekyo kibadde kintu ekyali kitukosa naye Katonda wa buyinza
government zigenze zigemesa abantu era mweye embeera kati ensi nnyingi zigenze zikola ki easinga down because oli eri mu Europe kibadde tough abazungu nga tebatera nnyo okutambula kubeera still from Europe we have group companies nazo ezituwa abantu baabwe babe tupartneringa nabo it's two way nti ompadde nange omanagingira ababo nawe nomanagingira abange so olumu newesanga nti ate abantu tebatambula lwa nsonga eyo kuba otunuulira abazungu batambula nnyo mu groups families friends bantu basatu bana so mweye embeera nga covid ate yabali yabayisa bubi so ng'okutambula kwabwe kutono naye ate n'ekyo nekituyamba mu ngeri endala nti Dubai obulambuzi bwasigalira bufulowinga kuba tulina expo enaatera okuggwa tubadde n'emyoleso egibaddewo so ekyo kituyambyeko sama okubeera nga tukola ki challenges ezo tuzi overcoming nekirala business yonna okurunninga creativity is key so we always come up n'ebintu ebipya tubako programs zetuteekawo esobola tusobozesa okubeera nga turunninga mu business nga tumaliriza side eno ya tours olinamu experience ya myaka ngemeka kati Dubai wano eno mbaddewo emyaka 7 emyaka 7 egyo nakolanga part time mu tours kitwalisenga freelancer naye ate ojja kwesanga nti tours it involves okubeera kitunzi mbadde kitunzi okumala emyaka 7 experience gyenina wano ku Bulaaya so kinyanguira nnyo ate n'ekyokubiri nti n'okubeera nga nvuga kuvuga kuno kunsobozeseza cause tewali state gye situukangamu tewali kifo nga kya bulambuzi kubibaddewo nga mbadde sikituukangamu ebyo bye bitono so nti buli muntu ajja okulambula kiri kye nagambye naye ng'ayina kyasuubira nti engeri gy'ogenda okukwatamu omulambuzi omuto si gy'ogenda okukwatamu kapo engeri gy'ogenda okukwatamu family si gy'ogenda okukwatamu omuntu eyazeeka buli muntu ajja ng'ayina kyasuubira and everyone has an expectation yes so mweye embeera newesanga nti leero oba ogenze mu kino ekifo ekyogenda mu kiri wabeera wajja nga ye byonna ebisinga yabirambulako ayagala kulaba ku kintu ekipya because bantu bangi badde Dubai wano tebamanyi bifo nga Fujairah tebamanyi Ras Al Khaimah tebamanyi Alain Abu Dhabi bagenzeyo naye bamanyi bibuga okubuuza nga bulaba nti Uganda tuyina ebyobulambuzi gamba nga nti ebisolo ebisikiriza abantu gamba nga amayanja amanene ebibira ebinene ebiko wano mu UAE bifo ki byosobola okumenya oba okwogerako ebikyasinza okusikiriza abantu okujja okuba nga babirambula first and foremost nti Dubai eno ba UAE nsi ya ddungu nga bwaligambye nti omuntu okujja e Uganda notalaba ku mugga Nile notalaba ku Victoria obanga talina kyokoze so wano omuntu okujja ne woboze buzi nti ndi wanaku 2 desert safari eno wesanga nti omuntu alaba tuwulira ddungu bw'otuukayo kyolaba kibeera kirala so desert safari emu ku bintu ebisinza okutunda wano Burj Khalifa ne Dubai Mall ne bitunda kuba kyekizimbe ekisinga obuwanvu so ebyo ebintu bitunda nnyo wano eno kati ebintu ebirala bitunda depending on a season nti tuli mu summer parks zijja kukola ebifo birimu ebyamazzi ebijja kukola mwana tuwano tulina n'ebisolo tulina yes tulina zizo tulina nezi safari park nti tulina gye tuyita Dubai Safari Park tulina empya gye baakagulawo eri Sharjah kati yesinga obunene era nayo bisolo nga bwaligambye game park weziri lions weziri entulege weziri entugga weziri tulina kye tuyita Arabian Oryx akanyonyi ako ke bateeka akakolanga logo ya Qatar Airways bakayitaka Oryx wano kabeera nnyo mu ddungu era bakakuliriza nnyo weekali tulina ebinyonyi falcons national emblem ya UAE
yeah. Naye ebiseera ebyo tugambe nti babijja mu nsira ne babiyingiza wano eno exactly. Okay. Exactly. Nti babiteerawo era embeera ey'ezensi bwe babeera babijje. Kuba ojja kwesanga nti yes, ojja kwesanga nti eno embeera ya ddungu temperatures ozimanyi already zitandise orisinga. Temperatures we zirisinga ennyo ojja kwesanga nti ebisolo ebimu kale yes kisolo naye biba bijja kufa enkalamase. Enkalamata sorry. Then n'ekirala nti ebisolo bino birabirirwa okulaba nti tebifa. Yes. Babiriisa. Bw'otunuulira ebifo ng'eya Lane omuddo n'ekyo kyetaaga ku importinga kubanga tulina embalasi mpitirivu. Niyo omuddo bagugyeyo mu Africa ne gujja ne baziriisa. Lino ddungu naye ate balina embalasi n'okusinga ensinga ezaffe Uganda. Kitegeera. Kuba yo iyo ky'oba omanya nti nsi ekola nnyo ebyafaayo. Yo ekitwala nti tewali kiyinza kirema bw'eba nga esazeewo kikola. Yes. So kati oba olaba nti basobola okukola ebintu ebyo kya maintaininga. Dolphins zibeera mu gayanja aganene ne bazirina. Kitegeera. So ebintu bingi nnyo wano bye tulina nga bagezaako creating embeera eyo nti bibeerewo kuba byagala. Yes. Because in simple terms what baagala they want to summarize the world in one place. Era omuntu yenna ali eyo nga wali agadde okulaba summary yensi, I would recommend you to come to UAE. Yes, bw'oyogera ku modern development, bw'oyogera ku mwana tu waliwo n'ebifo nga kati nga waliwo omuzikiti oguli e Fujairah. Gya mu 1800-1700 mu mirembe gy'Abaportuguese naye omuntu ayinza obutakitegeera oba ayinza obutakirowoozaako. Mizikiti mitono nnyo era nga bw'ogiraba oyinza oza gwasalirangamu omuntu omu eyo ebiseera naye gyegiri eyo Fujairah. Sharjah ebyokuyiga byo bingi tebigwayo. Yes. So ku tours kansabe tukomeko awo kubeera kimanyi tukyeyongera okuba nga tumiiti nga tugenda ku lunaku lwaleero. Ngambye gwe mukulu Eric Brian. Yes. Neerabira bange ebyosonyiwa. So ango kyali ku Nyondo Media tukyali ate ne mukulu Brian era nga tuli ku Speed Express Tours and Travel. Tuvudde ku kya tours ate katwaga tugende ku travel kitegeeza ati mu travel biki ebirimu. Travel nga bw'okiwulira buli muntu atambula. Travel simply kuva mu kifo kimu okugenda mu kifo kirala. Nti mu travels mwogenda okusanga ebintu nga visa, cause weetaaga visa okuva wano okugenda wali. Weetaaga entambula. Nti kale ffe abaddugavu oba Abafirika tukozesa nnyo okusinga bwetaba nnyonyi okujja mu nsi nga Dubai. Era nnyonyi ndowooza yeka gye tulina. Naye bw'osanga ensi ezaakulaakulana nga Japan, European countries, bakozesa ne zi cruise gano amaato amanene nga waligambye ezi Titanic nago gadookinga wano ne galeeta abantu. So eyo ye travel. So mu travel simply weetaaga entambula egenda okutambuza ne weetaaga ne visa. Basically we're making up travel. Travel. So ne wesikana nga tours ekwatagana yes. Biba bikwatagana babikola bitambulira wamu. Kubanga buli kutambula ne oba katugeza olinye taxi kuva Moldi Taxi Park okuterwa Ntebe okutambula era obaako byolaba. Era obanga touringa. Ekyenjawulo nti katugeze olwa Freedom City waliwo agamba maaso awo n'agenda n'agiyingiramu n'agirambula. You travel and you tour. Yes. You tour. So it's travel first and then tours. But tours it encapsulates travel. Nti owa tours oba okutouringa weetaaga visa, weetaaga ticket, weetaaga okusula, weetaaga n'okulambula. Singa oba ogenda kugenda mu nsi endala nga togenda kozesa baasi oba any other bus. Kati kanku example nti visa, yes. Kati kanku example nti tuba n'abalambuzi abagenda e Saudi, abalamazi. Abamu basalawo okukozesa nnyonyi, abalala basalawo okukozesa baasi. Ne bonna baba bagenda kulamaga.
era visa ze bafuna so ne wesanga nti kugenda oyingira ensi through a border post visa yo verifying passport yo stamping like era process yo nayo regardless of ntambula kijjo okozeseza ovudde mu kifo kimu nodda mu kirala oba mu travel. Okay. So ng'ebintu ebiri bye weetaaga means of transportation ne visa yo. Yes. Okay, toyanza nnyo ssebo. Kale nnyabo. Tumirako abantu gomu babiri. Kyoyere gwe. Abantu ntumira buli customer wa Speed Express. Nentumira ku mikwano gyange, nentumira ku bazadde bange. Nabona abali yeetaaza okutambula, abaliraba ka video kano ebiseera ebirijja mu maaso. Speed Express Tours and Travels kyekifo kyolina okukozesa okufuna visa z'omu budde, okutambula mu budde, n'okwewala emivuyo gino nagiri ng'otambudde. Yes. Yeffe aba Speed Express tusangibwa mu Abu Dhabi, tusangibwa e Dubai ku Dera Tower. Abu Dhabi tuli ku Electra Street, ADCB building. E Kampala tuli ku Uganda House opposite the Habshill, ne Kigali M Plaza. Okay. Yeah. So ne offices endala zikyajja, so yeffe abo. Toyenza mukwa. Kale nnyabo. Atakumira mpeera. Akumi. Abakumi bonna bali ku Nyondo Media. Okay, gwenna atulaba. Ate tubadde ne manager Brian owa Tours atunyonyoddeko ku bintu bya Tours n'ate katufuneko ate Madam Taiba expert wa visas mu Speed Express. Atuyanziza nnyo information yange otuwadde webale nnyo obalire ddala. Nsinga nnyo nange okubeera ku mukutu gwammwe. Nyiza okugamba abantu abali eyo subscribing baliking channel ya Nyondo tekijja kubeera kirungi kubanga content gwabawa ayamba fefena. Yes. Tusinkana obulungi. Kale.